Ekifo kino ekimanyiddwa nga Kinnamwandu kiriraanye Arua Park nga kimanyiddwa mu Kampala yonna ng'ekifo mufumbirwa emmere eriisa ekibuga. Kikoleramu abafumbi b'emmere abasukka mu 100 naddala abakyala nga bano be baliisa n'abasuubuzi abakolera mu maduuka agasinga mu Kampala. Kale ng'ennyingiza yaabwe yeesigamye nnyo ku kubaawo kw'abasuubuzi n'abantu abalala abakolera mu Kampala. Olw'abasuubuzi okukeera okuggala amaduuka gaabwe enkya ya leero, abafumba emmere tubasanze emirimu bagikozesa bugayaavu olw'abakasitoma baabwe obutakola. Ku ssaawa nga 5 ez'okumakya abamu babadde bakyali na mu kuwaata ekiraga nti essubi libadde ttono nti banaafunayo akasente akawera. Batubuulidde nti bali mu bwerariikirivu kubanga n'entono gye bafumbye babuliddwa abagirya. Kuba n'emmere yaffe yiyo tugifumbye tetulina ne be tugiwa. Tebitambula teri bakasitoma lwaleero. Babatambuza emmere bagamba nti ensi babigiridde era nga tebamanyi kyakuliisa famire zaabwe anti bakama baabwe bwe batakola nabo tebafuna bye baguza mmere. Kati nga leero buza nti ffe batusasula lunaku. Kati nga nze boosi wange ampa ssente za lunaku kati naye wabatakoze nange siyitawo. Abalala abatunda ebyokulya gamba nga chapati, chipusi n'ebitundibwa ebirala bagamba nti bwabakeeredde dda kubanga okusinziira ku ssente ze bafuna mu nnaku ennungi Akediimo kabasuubuzi singa kayingira olunaku olulala ennamusa ejja kuba etuuse ku nnyooge. Makyolaba butuuka ssaawa eziringa nkubyewo paketi eziwera 8 naye kuva ku makya nakubawo paketi 3 tezinaana kuggwawo. Obudde bwe bututuba ne bakasitoma bangi tubeera bize ate nti yali waggulu emisolo najjo buli kadde gyereega. Bwe basanze n'obuzibu okusuubula ebikozesebwa mu mulimu gwabwe gamba ng'eŋŋano kubanga gwe bagwikiriza nga guddewo edduuka lye ebbeeyi aba yeeramula. Eŋŋano ebaddeyo 7.5 wakugamba ya 8,000. N'olwekyo kati ne tusuubula eŋŋano eyo 8,000 kati tetufunako butto biki. Nange kennyini sirina bwe nsuubula bintu kati nange kiba kinyize era ngenda kuddayo ne ssente zange okusuubula kufudde. Bwe gutuuse ku beetissi b'emigugu wamma ne gujja bagira kubanga bangi ebyokkola olwaganye basazeewo kutamiira. Era nga bwe nkola emmere ya leero nalese embeera mbi era simanyi nti ow'edduuka oba nampola akaceere oba nampola akawunga. Mu kaseera nga kano bw'oba obadde osevinga kakaaga oba 5 kati olina kusevinga 2 ate nazo olina kuzinya okubeerawo. Kuno nno kugatta n'ab'emmotoka ezitambuza ebyamaguzi be tusanze nga balasa mboozi ate nga abalala beebase batubuulidde nti obulamu bwe balimu bweraliikiriza nga tebamanyi kyakuzzaako. Awansi bwe batakoze omusuubuzi asuubula aleeta ebintu bwe batakola naffe abawansi batetuna kye tukola. Ebizimbe ebiriwo kati bwe muvaamu emirimu ne gijja batuwa emirimu tutandika okukola. Naye kati amaduuka gaba amasibe bizinesi yonna tuba tetukola ffe. Ekisinga okubaluma nti enkola ya Ifris nabe bakosa naddala nga batisse ebyamaguzi ab'ekitongole ekiwooza babasaba risiiti eno olwo nno atagirina eyakutumya ebintu bwakuvaamu emmotoka yo ng'ewambibwa. Nyingi eziri ezakwatibwa n'ebintu kubanga banini byo baabo litasobola kubirwanira kubijjayo kati ogw'omoko olina ogirwaniranga gwe. Kasitoma ajja n'agula ebintu n'alinnya bodaboda ab'emmundu ne bamuteega wali ne bamugoba bamubuuza gyajje ebintu bino. Kati owa bodaboda oba kasitoma amukomyewo ku dduuka eryo n'omwetissi bamukwata. Kuno kwogatta n'ababodaboda abatambuza abasuubuzi n'okubayamba mu nzirukanya yaabwe ey'emirimu nabo bagamba nti bakeera kwemagaza. Abasuubuzi baba bakoze tukolera ddala akasente akawererako ddala kuonako oyinza okunyukayo n'emitwalo gyo nga 7-8 naye essaawa zino n'10 mu nsawo teziri muleza amafuta tuzinoonya tutawantaawo. Ekito tuvuga za looni tetulina z'okusasula abagaga neza banka manga gatubanja banka zitubanja. Newankubadde bakimanyi nti ab'amaduuka balina ensonga okwediima bateesa nti ekyokuggala amaduuka si kye bandikoze kubanga nabo kibatwaliramu. Kati bye mukola byonna mubikole nga mumanyi nti omuntu wa wansi alina okufuna mufuna mpola alina okufuna anko. Bino ebyokwekalakasa terina byekiri bw'anaatugambira bino terina kye tubituyamba ffe batubanja wetukolera kyovula nze nkoze. Kati n'ogenda kwekalakasa ojja kumala ennaku 5 jjukira omwezi nagwe guba nga guggwawo oba olina kuba ng'osasula w'okolera so awo oba ofunamu oba tofunamu. Tekinnaba kumanyika ddi Akediimo kano lwe kanaggwa kyokka ng'okuwangala kwako kulabisa obutakosa basuubuzi bokka wabula abantu bonna abakolera mu Kampala. Prisca Namulema, agafeeyo ku Spark TV.